Mukama njagala okumwebaza olwa buli ssekinnoomu gwe ndaba wano. Mukama njagala okumwebaza olw'obudde bw'atuwadde. Bangi tebasobodde kukimeekinga, bangi bafudde. Bangi tebasobodde kukimeekinga kuba bagudde kabenje. Abalala tebasobodde kukimeekinga kubanga balina amasimu naye tebalina ssente za data. Abalala balina ssente za data naye tebannabikulirwa kimala okubeera nga balaba omugaso mu magezi ge tusharinga wano ag'ebyenfuna. So tetukitwala for granted nti Mukama atuwadde omukisa okubeera n'obulamu obuyinza olaba podcast n'essimu ne data n'amagezi ag'okubikulirwa okumanya nti zino ziyamba. So twagala Mukama atuyambe tweyongera okuyiga, tweyongera okugaggawala, tweyongera okugenda mu maaso. Nze nabagamba nti ne bwe njigirizaayo abantu babiri oba basatu, kuba omuntu omu bw'ayiga aggulawo kampani neewa abantu 100 emirimu. So bwe mbeera mu kibiina n'abantu 120 already class ebeera overloaded. Tukiyita overloaded kubanga nze nkimanyi nsomesa basomesa abanaasomesa abasomesa okusomesa abasomesa bagende basomesa abasomesa. Sinza kubeera sisomesa baana, siinaawo wano student, ninaawo basomesa. So buli lw'obeera ng'osomesa bakulembeze kitegeeza nti ne bwe baba batono mu kibiina balina following nene gye bagenda okusomesa. So kinsanyusa nti ekibiina tukyalina abantu abasobola okujja ne bawera abantu 2, ne bawera abantu 3, ne bawera abantu 4, ne tugenda ne mu bantu 5. We are blessed mu ggwanga ery'abantu 600. So byonna tubisaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Value gye tugenda okutandika nayo leero value gye tugenda okutandika nayo leero value gye tugenda okutandika nayo bagiyita agency. Agency involves marketing and selling an asset you do not own. Agency involves marketing and selling an asset you do not own. Waliwo ekintu ekirina value nga oli yennyini kyo nga si kikyo, naye gwe n'okikubira akatale paka kukitunda naye nga si kikyo, n'okitundira oli. Kati eyo ye foomu ya value emu ku sikyasinze okugaggawaza abantu nga tebataddeemu wadde siringi 10. Kubanga gwe weebuuze abantu abagaggawadde mu kibulooka, abantu abagaggawadde mu kibulooka, oli n'abeera bulooka wa ttaka aba ataddemu ssente. Oteekamu ssente mmeka okubeera bulooka? Okitegeera? Okureatinga value otya nti onoonya omuntu alina asset. Bebino ebintu ebina by'olina okukola okusucceedinga nga agent. AGENCY. It involves marketing and selling an asset you do not own. Era njagala obabuuliramu Abannayuganda tukyasobola okugaggawala ennyo nga tetukozesa. Okuva lwe natandika okwogera ebintu bitono bye naakayogera nga byetaaga ssente, naye ate kino kyo kya kika kya waggulu nnyo. Munnayuganda ali mu kundaba osobola okugaggala olwaleero nga form of value gwe gy'oleese ya agency. Kitegeeza ki? Okeera bukeezi ku makya n'obeera n'ekitabo kyo n'obeera ne pen n'ogamba kintu ki. Number 1 ky'olina osooka okukola, find a seller who has a valuable asset. Kati abo bangi. Abantu bali mu kutunda ettaka, abantu bali mu kutunda amayumba, abantu bali mu kutunda amamotoka gaabwe, abantu bali mu kutunda ebintu mu maduuka. Agent, omuntu gwe bayita agent, ayimirirawo ku lwoli
Number one, you find a seller who has a valuable asset. So chitegeza bugenda mu Google oteka mbutesi people selling cars in Uganda. Nga bonna babaleeta. Osobola okunoonya people selling land in Uganda. Nga bonna babaleeta. Houses on sale in Uganda. Nga zonna bazireeta. Onoonya omuntu eno ku side eno ayina ekintu kyatunda ekiri valuable. Nojje n'onoonya akigula gwe n'oyimirira wakati nga bw'olaba omutwe gwange wakati w'engalo zino. Obwo bwe bumu ku bugagga bwe tuyinza okukola nga tetuyina capital. Okeera obukezi ku makya n'onoonya abaagala ebintu n'omanya n'ababirina ye agency. So number one, you find a seller who has a valuable asset. Number two, establish contact and trust with potential buyers of the asset. Oyina okukimanya nti ogenda kutambulira mu mazima kastomala mazima bwesigwa. Abaguzi kye baagala okukulabamu kuba byogenda otunda si bibyo. Amazima obwesigwa obwerufu byobeera oddako okwetikka kubanga byogenda otunda si bibyo. Buli omu alina gw'atundira tekiriimu sitaani. Okitegeera tekiriimu sitaani okubeerako gw'otundira kuba tetusobola kuba na byonna. Mulimu abawanvu, mulimu abampi, mulimu abanene, mulimu abatono, mulimu abeeru, mulimu abaddugavu, mulimu abagezigezi, mulimu n'abayabayaba. So mulimu abantu nga balina assets naye nga tajja kubonaabona kunoonya baguzi. Kati ba brokers tokola bwe tuyita abagagga tetugenda kufunayo ba broker babingwa wa mabingwa mu sente kuba ba broker abasinga si beesigwa. Akugamba ettaka lirye mugendo ddikebera sirirye. Alitumbizaamu sente nyingi. Kati wulira ekyokusatu ky'olina okugattako ku ebyo ebibiri. Negotiate until an agreement is reached on the terms of sale. Bw'otuuka ew'oyo agula tandika okuteesa naye okubeera nga okuba empiso paka bwakkiriza okugula. Kya mirundi ebiri ayinza okusalawo okugula ku ggwe oba ayinza okusalawo n'agamba nze kangule nkuwe commission. So number one ugambye noonya abalina bye balina valuable asset nga bazitunda abo bangi. Abantu bali mu kutunda mayumba, bali kutunda mamotoka, bali kutunda nnyumba z'abapangisa, bali kutunda ebintu mu maduuka. Banoonye. Olumala okubafuna teekawo enkolagana n'abayinza okugula. Oteekawo enkolagana enkwatagana ate n'obwesigwa n'abalina okugula. Kati bw'omala oteekawo enteeseganya negotiation ne muteesa paka oli lwakkiriza nti nja kugula ettaka nja digula obukadde wabunda 5 oba nja bugula miliyoni 4 oba nja gula 3 oba nja gula 2 kuba ofuba olaba okutula ddiiro. So olina okufuba okulaba nti either akugamba nti vaayo ndabe nnyini kintu naye gwe commission wo ye ono akutokeerabira. Eyo option ogiteekangawo. Babulooka abasinga tebasobola gaggawala kuba bwe bamugamba nti waliwo option vaayo ndaba atunda owa ddala gwe commission yeri 5% oba 10%. Broker agaana. So nga ate broker yandibadde agamba bugambi nti okay tubeeko we tuwandiika ekyo ekintu kibeere nga kikukwata bwekyusa. So broker yandibadde agamba peni n'olupapula bino weeyame ng'oli agamba nti okay inze nansubuga jena nsuubiza Newton Buteeraba
5% commission bwana ndaga atunda ettaka lino nendigula ku sente zonna. Kati ate yo mission nze nombibabulirako kuba mbikozesa ne bikola sente z'otayinza kubala. Gy'okoma okuva mu kkubo nga broker naye ng'abaagala okugula obawandiisizza gy'okoma okugaggawala. Kubanga broker bw'ovaayo n'okwasaganya omutunzi n'agula, omutunzi y'engeri gy'abeera nga yeetaaga ssente tajja zigoba. Gwe bw'obeera broker waliwo w'oyongeramu ssente nnyingi mwenna ne mufiirwa. Atunda tatunze naawe agent totunze n'olya amakalu. Ku lwaki? Kubanga bagambye ennyumba ya miliyoni, emiliyoni 2. Ennyumba eya miliyoni 2 broker bw'ajjojjira mulakatale agamba miliyoni 3. N'ayongeramu 10 kiramba ne yeerabira nti MTN esinga ssente mu nsi yeekola amagoba ga siringi 10 ka airtime. Okategeera? Kati abantu olw'endowooza nti balina kusaamu nnyingi nnyo kwegamba olina kukwatanga buli lwokwata ssente nnyingi ze zitugaggawaza. Senga mukwano tatunda sabbuuni wa 13. Senga kakira tatunda sabbuuni sukaali wa 38. Okitegedde? Kati genda okole ssente. Saagala oŋŋambe embuto olina capital. Noonya bunoonya abatunda ebintu. Teekawo enkwatagana wakati wo n'abagula, obeere n'obwerufu, negotiating paka mu kutunda. Akasembayo ogambe collect the agreed upon fee or commission from the seller. So olina okusika commission yo togyerabira nga bamaze ottunda. Okiwulidde Betty? Togyerabira nga bamaze ottunda. Uncle Sam, Uncle Robert, Kevin, togyerabira. Senga osoma Animal Kingdom mwandibadde oyigira ebintu bingi nnyo ku mpologoma. Empologoma ye king of the jungle. Naye hunts ezisinga zonna zibeera miss. Genda okebere. Empologoma ye king of the jungle era y'amaanyi naye biki? Naye si ye best hunter. Kuba yo buli kyeraba ekigoba. Eyagala egende egobe enjovu ennene, egobe envubu ennene. Okitegeera? So nga ate empologoma esobola okunoonya ogoba akamyu. Naye olw'okubanga eyagala binene, erwana nnyo, ezifiira nayo. Empologoma zifa olw'okwesimba mu buffalo. Yo lwakuba emanyi ye king of the jungle. Buli kadde eba eyagala bweraba ebinene, buli weeraba ekinene. Okitegeera? So tujje mu agency, tujje mu ment, tulina kwatako katono tuyitewo. Kwatako katono, kwatako abantu. Okimanyi, omanyi omuntu gwe bayita mobile money agent, gwe tuyita mobile money agent. Mobile money agent. Abantu agency banking bali mu kutunda ebintu bya bank. Bank already ina asset as a platform. Ono n'atandika okubaako byatundira bank services. Naye nakikebedde nga buli miliyoni ye sente omusajja ayinza okukolako 15,000. Miliyoni ye sente bakyajinga ndoza bali bakyaji miliyoni ye sente ndoza bali bakyajinga siringi nga miliyoni ye sente bakyajinga 15,000 ez'omusolo ne bakyajinga oba n'akasanvu. Naye nga agent oyo ayinza okujja nga alyako katono. Naye amaanyi ga agency gali mu numbers. Nti senga watadde mobile money waliwo abantu bangi amaliriza mugagga muzibu. So tukuŋŋaanye obusente obwo obutono. Agency mumaze. Agency mumaze. Namba muna ngeze ku value endala gye tuyinza okukola eno nyangu nnyo nagyogerako ne wano nagigamba nti audience aggregation.
kati ensi weetuuse buli omu star, buli omu superstar, ate buli omu asobola okubeera superstar. Buli omu superstar, ate buli kimu bakitaddewo gwobere. Era mu guno omulembe kasita olabanga Mukama akujjuludde mu nsi eno nga tulina Facebook, tulina Twitter, tulina YouTube, tulina Snapchat, tulina Instagram, tulina TikTok, nga gwe tolinaako woolaze kufuuka star, kusikiriza abantu, okole sente mu kusikiriza abantu. Njagala okulayirira mukwano ne mu geyeena oyinza obutabeera star. Buli kimu bakitaddewo. Eno yokka information age mutu. Omuntu okimanyi nti omuntu abeera ku TikTok n'atulaga bulazi maso n'afuna following. Okategedde? Oli abeera ku Facebook nga wano kati following yange era njagala obeebaza tuyingidde 2.2. Gwokimanyi nti mulimu abantu nga yaliddebwa MP naye nga mu kitundu ekyo abalonzi tebaaweze 2,200. Naye osobola okujja n'osomesa ku perfumes. Gwe muli kyowulira ekikusitula, ekikukyamula. Abantu bakoze channels ng'asomesa busomesa ku perfume. Najja n'akugamba eno sauvage perfume yakabi gyekuba ng'ogenda ku mukolo, n'akulaga ne bwe bazeekuba nti okuba wano n'okuba wano n'okubba mu bbanga n'ogiyingira. Kwegamba n'abeera sita ku perfume naye nga si ye yazikola, ate nga ne application yazo abisomye ku Google. Naye kuno kujjudde abakyala abamanyi okufumba, naye totubuulirangako bwe bakola luwombo. Bakuwanye wakanti okola oluwombo naye tojjangako olutu osomese eggwanga. Oli mukyala omanyi okukola interior deco, omanyi okudesigninga enju n'ebeera yakabi bakuyitamu, naye toyina mukutu. Toli ku Facebook, toli ku Instagram, toli ku TikTok, toli ku YouTube, toliko naye nga tuli mu kyasa kya information age. Abantu muli kuno mumanyi ennimi, omanyi Oluwarabu, omanyi Oluzungu, omanyi Oluchina. Keera ku macojjo osomese ku bantu. Okusomesa kuno kwa internet muli okufuna kwotalabanga, naye nga mulimu okufuna kuli kwekugambye kwe bayita audience aggregation. Okusomesa tekusobola kusala left right center. Okitegeera? Kati kuno kuli abakyala mumanyi ensonga z'omumaka, abantu obufumbo bufa, balina sente bazibu, naye obufumbo bufa. Gw'olina ku magezi toyina kyotuyambye. Tosomesezza bwe balya, tosomesezza baana bwe babakwa. Tubeera wano ne Mercedes n'atufuukira ekizibu nga tayagala kulya, naye muli eyo muli bamaama abamanyi abaana bwe muyinza obbasomesa okulya. Vaayo oleete dominion. Saagala otye, saagala weetye. Okitegeera? Saagala weetye. Osobola n'okusomesa abantu okuba engatto, osobola okusomesa olulimi, naye gye kiggwera kya audience aggregation. Oyinza obutakola sente za bulango nga TV bwekikola, kuba TV bwekeera ku makya n'eraga Nigeria, n'eraga Salvador, n'eraga simanyi waliwo ebintu omanyi siraba nnyo TV, waliwo ebintu ebyo bisoopu abakyala bibalaba. Fernando bikimpulira amannya ago ebigundi ebyo Fernando. Kati bwekwatira okwo bonna abakyala ng'egenda etandika okulamuza ne kampani ezaagala okutagetinga abakyala. Kyova olaba batunda ku bulango, wakati w'obulango obwo obwezo soaps bakubawo Movit, bizigo by'abakyala, bakubawo Always, pads z'abakyala, bakubawo bintu nga bitagetinga abakyala, kubanga ono yakoze audience aggregation ye value. Naye gwe toyina TV license,
toyina na TV gwa amaanyi go ga TikTok, amaanyi go ga Facebook, amaanyi go ga YouTube, amaanyi go ga Instagram. Naye abantu bwe bagendayo bali mu kweyambula, ali mu kuzina nga bwakola ki nga bwagasunda mu bbanga. Gw'ate owa toli musomesa asomesa abasomesa okusomesa abasomesa abanasomesa, gw'obeera musomesa ali mu kutta abasomesa. Naawe ekyo kisobola. Kola live ebereka abantu abo be babiliyoneya. Beera na babiri. Manya ababiri abo bajja fuuka 5. Okitegeera? Ababiri bajja fuuka 5. 5 bajja fuuka 30. Ojja kukwatirwako. Katonda tasobola kukulekerera. Takisobola. Naye oli mugamba nti sente zibuze mu biseera bya COVID. Sente zibuze mu biseera bya COVID. Nga Bank of Uganda obusente yabufulumya dda. Nasomesaako wano lumu ku sente naye kanzire mu nsomese kano k'ebiri. Olaba serial number eyo. Kana akapapula ka BE5317268. Kitegeeza wali akapapula akalala nga ka AA00000001. Zino units ze baakakola ez'obw'emitwalo 2 ziri BE5317268. Baakakola bw'ojja ng'ossaawo busa koma, this is 1, this is 1, this is 2. Tugambe baakakola obupapula obusukka mu miliyoni 10 obw'emitwalo 2. Bwe baba baakakola obupapula obusukka mu miliyoni 10 obw'emitwalo 2, omanyi sente Bank of Uganda zeba yaakakola. Obupapula buno bwe baakakola bwensoma serial number eno ng'ate buli kasente kalina serial number eyawukana. Buli kasente kalina serial number eyawukana ku kalala. Ne bw'obeera otunuulidde kano ogirabye number plate yaako BY880282. Buno nabwo baakakola obupapula obusukka mu miliyoni 10. Kati kwata miliyoni 10 okubiseemu obupapula obw'emitwalo 2. Ogenda kubeera n'obupapula obw'emitwalo 2 obuli mu triliyoni 2 nga bwa mitwalo 2. Bank of Uganda yabukola dda nebusaako number plate gye bayise serial number ne bufuluma. Kati gwe obupapula obuli mu saturation buli 2 triliyoni 2. Obupapula ne bwe butabeera trillion ne bwe bubeera biliyoni 2. Kitegeeza gye buli. Toyina kubunoonya. Tebakulimba. Money is not to be sought. Money is to be attracted. Tebanoonya sente. Basikiriza nsikirize. Newton Butera ba House of Wealth. Obupapula Bank of Uganda yabukola dda. Kati gweyina kubukola kweteekamu mulimu gwa attraction. Kati buli lw'owulira nga ndi mu kusoma mateeka, I'm attracting money. I'm not looking for money. I'm attracting money. Nasoma statistics to attract money. Nesoma oracle to attract money. Nesoma information security to attract money. Nesoma wealth and investment to attract money. Kati ndi mu kusoma law, I have attracted money. Nawe beerako ebintu by'okola ebikufuula ow'akabi such that you attract money. Bwe bakeera ku makya ne bagamba, tulabye wano omusota naye ani asobola okugukuba ne guva mu nju? Bw'oba wakoze erinnya lyo ku kyalo nti gwe mukubi wa misota, you have attracted money. Baatugambye ababbi kwe bali ku kyalo.
naye ani ayinza okubatunoonyeza abakwate bw'oba okoze erinnya mu kunoonya ababbi you have attracted money kitegeeza aba attractinga ssente waliwo obudde bwe tumala nga tuliko we tuli nga tuliko bye tukola ng'ate abantu batulaba n'ekinaasembayo form of value gye nsembayo bagiyita capital nsembezaayo form of value gye bayita capital kubanga forms of value zonna nzimazeeyo njagala kusomesa capital kye bayita capital is the purchase of ownership stake in a business eno value esembayo yababiroodi n'asanga company ng'erinamu ssente erina byekola ebirungi nagakangula emigabo so abo abantu abo bayita ba venture capitalists baba bazze ne ssente ajja ne ssente Namulinda Christine, I'm so proud of you, Mr. Newton Mtera. Thanks for that advice. Not one, but all the time. May God bless you. Bless you too, Christine, my dear. So, mbadde gamba nti form of value gye bayita capital yesembayo kwe kubeera ne ssente zo n'olaba abantu abalala balina ssente n'obateekamu ssente. Ssente zo ne zikolera ssente. Osobola okubeera awo n'olaba omuntu ng'alina bodaboda nga wamanyi ogivuga ng'alina kampani ya bodaboda naawe n'omugulira bodabodas n'omuteekamu capital obeera venture capitalist. So companies ezimu baziyita venture capitalist firms oba private equity firms. Private equity gwe mugabo kyova olaba Equity Bank Equity Bank oba yatandikibwawo abalimi abo buli omu yalinga asonda ssente naye nga bazisondera ku akawunti emu bwe batandikawo bank nga buli omu alina omugabo kye bayita equity gwe mugabo. So bw'ojja n'ogula shares mu company obeera oguze kye bayita equity oba okozeseza capital as a form of value. Kati ezo ssente zikuleetera ssente endala. So tubeera awo n'okutuka nga gwe buli ssente gy'olina gw'oli mu kugyekolera waliwo w'otuuka n'obeera ne ssente n'otandika okutunuulira abantu abalala abalina ebintu ebitambula. Gweyagala otandikawo edduuka eritunda engoye z'abaana, gweyagala okukola restauranti, gweyagala okugenda e China ng'osuubula ebintu, gweyagala okulunda enkoko. Form of value gye bayita capital ekuwa chance okujja n'osanga omuntu ng'alunda enkoko ng'azirunda bulungi n'ogezaako okwetooloola n'olaba pulaani ya gy'alina bw'akola n'omugamba naye nsobola okwongeramu ssente naye bwekwongeramu ssente zino mbadde njagala zizze kino kuba ndabye nti enkoko ezezo ezibiika amagi ate bwe ngula ekyuma ekya hachari ne kibeera nga kigaalula kintu kijja kuyitirira n'omuteekamu ssente n'oleeta hachari kye bayita capital. So okusucceedinga olina kubeera nga osavinze ng'olina pool of money to invest. Then you look for a promising business which you would be willing to invest in. Then olina okuestimatinga business eyo ekola etya. Kati awo ekiba kiddako ng'omaze otegeera nti ddala business eyo ekola amakulu, you negotiate amount of ownership you would receive in exchange for the amount of capital you're investing. Eyo form of value. Nkoze research yange nina ettaka linneetooloola ate nabagamba nti nina n'ettaka eryange lyennyini eriri mu Dduuma lye njagala clearinga grading ngituume Gaff Estate. So process eyo nga bwe mugimanyi nnene. Bw'oba oli wa kugrading ettaka olina openinga boundaries. So okusemberera ettaka mu Uganda ne bweribeera liryo nga ttaka ddene tugamba olina eka mukaaga n'ogamba kujje onoonye obuyinja bwazo bwe liri banneiba babeera batya. Eka mukaaga bye bisaawe mukaaga
ze poloti ez'ataano ku 148. So kyemanya ettaka eryo ery'Emuduuma bwe naalikiriyalinga Abanayuganda 48 nja kuba mbafuniddeko buli omu poloti ey'ataano ku 100. So saagala mutye kuba ekyapa kiri mu mannya gange tekuliiko kavyeti bweriri, naye ngezaako okufuba okulaba nti nkiriyalinga ne authorities zonna. Opening boundaries olina okugenda ku police n'ogiwa ebbaluwa, RDC n'omuwa ebbaluwa, LC n'omuwa bakiwanvuye kubanga abantu buli baalinga babba ettaka ne kijja nakyo kuggwa. Kano kenjagala okusembyayo nga nva wano. Njagala obategeeza nti saagala musuulirire ebirooto byammwe. Bw'oba olina ekirooto ng'owulira kyoyagala, ng'owulira kikulumiriza, tokisuula. Naawe ky'oli mu kugoba kirina kwekwatamu. Buli gye kyekoma okwekwata gye kikomufuuka worth it. Okitegeera? Tomanyi kye kitegeeza kukwana muwala kumala bbanga ng'omwagala ate ne kiyitamu. So n'olw'ebigambo ebyo, ekyo kyonna ky'oli mu kugoba nga kikyekuttemu, manya nti Katonda takkeerewa ate tali papa. Okitegeera? So it's a lot of process, it's a lot of work. Nebyo byonna tujja bikola. So Mukama abankuumire nnyo, mbaagala nnyo Newton Buteraba House of Wealth Counseling nti mwasharinze vidiyo eno olw'abantu abalala okuyiga forms of value. Next Saturday ssaawa 2 tosubwa tujja kuba tusoma ku how to acquire capital. Mukama abankuumire nnyo.